kwetulyaga asatu era tukyali wa Calvin Kayanja agana wate tudagalize Calvin Kayanja yagaba so bambe mukyalo ono kulw'empisa ze kulw'omutima gwalaze n'alwanirira ne ex we feba ex bali eri bagamba yabafaddi omusajja oyo simubalamu ne bw'aba akyabala ex we n'abimubeererawo ne mu mbeera eno bambe mukyalo ono nsaba akasente ako kamuyambeko mu byonna byakola okitegedde bulungi n'ekirala olw'empisa ze mukyala alina empisa mukyala alina omutima omulungi n'engeri gye yerepresentingamu so community tekumalamu maanyi Cephcoh ayinza obutategeera ki ky'oli naye nze nakitegeerera kye neetaaga Kantwala akakisa kano okwebaza mwana muwala Yvonne nti yes Yvonne, you have lost a lot, but you have gained a lot. Abantu ab'emitima gityo nti you can sacrifice everything just to see omuntu gwoyenda very happy batono ino. Walaze omutima omulungi ogutasangika. No matter how the social media in-laws babaire bagezaaku okukuta wansi okukukaka okireko okivemu, you stood in until wowe inenga Dr. Cephcoh avireyo. So younger girl, just know that whatever is happening on social media against you, tegera nti you're a winner and you are one of the reasons as to why Dr. Cephcoh is out. You are one. Tikobye nti you're the reason. You are one of the reasons as to why Dr. Cephcoh is out. For that case, me I salute you. Webale kuba na mutima mulungi. Kimu bibiri byo bisoko baze mwami Calvin. Tweyanziza nnyo kiri nnyo kuba ffenna tubalete tuyinaawo webale nnyo kitibwa n'ettendo kya Mukama nyabo anze njafukamira cause tweyanza nnyo mwami Calvin Kayanja cause kyo tukoledde kinene era tusiimidde ddala kaka tugenda kukola bwe tuti kubanga mena abalina ttiimu bana ababiri basinga otegeera oli si bwe kiri kakati tugenda kukola bwe tuti tugende tusasule sente z'omwami waffe si bwe kiri si bwe kiri tewali buzibu kale tweyanze